And I'm so thankful for our father, Dr. Apostle Joseph Seradda, Dr. Joseph Seradda, and Mama Frida. Thank you for being exemplary leaders. I am sure you've touched all of these men just as you touched my life. I was a small boy, the first person to identify and confirm the call of God on my life was Apostle Joseph Seradda. I thought I was just excited as a boy to talk about the things of God. I would go in anything that was called Christian activity. So at Kibuye there, they started to, there was a drama being acted out. Omuzanyo. I think bali baguyita mutambuzi. Ekyama ky'emizimu, I think. There was a drama called Ekyama ky'emizimu. So nze ne bampaamu ekifo eky'okuzannya nga nze kabbira. They gave me a place to act and I was the thief. Can you imagine that? Omuzannyo guno nga gugenda nti omutambuzo yali atambula ng'ayita mu bintu bingi, alaba abantu bangi, agenda mu mabaala n'ababulira. Omuzannyo guno nga gugenda nti omutambuzo yali atambula ng'ayita mu bintu bingi, alaba abantu bangi, agenda mu mabaala n'ababulira enjiri, n'avayo n'agenda mu b'obutale n'ababulira enjiri, kati n'agenda mu babbi n'ababulira enjiri, nga kati nze omu ku babbi. Can you imagine the theme of this drama was that the person who's sojourning would go and preach the gospel to every kind of people, and there was one to do it. Kakati, therefore, nga mutambuze ye mubuulizi w'enjiri. The sojourner, the traveler, was the preacher of the gospel. Nze nali njagala nnyo eby'enjiri. I wanted to preach as well. Kakati mutambuze ono ate ye nga ekyokuzannya mutambuze akizannya bulungi, naye ate nga ekyokuddamu ebibuuzo abaali bamubuuza, fe ababbi tuginza kutya kulokoka, fe abatamiivu Yesu yakola simanyi omwenge biki, nga tamanyi kuddamu bibuuzo by'abo ababuuza, naye ate nga nze njagala nnyo ebyenjiri. The traveler really wanted and knew how to go and preach the gospel, but he did not know how to answer the questions asked of him. So ne bannonda nti kati nze mbeere omu ku basooka okulokoka. Omutambuze baabulira enjiri, nze kabbira ndokoke, muyambeko. Kati bw'anaatuuka okubuuzibwa ebibuuzo biri ebirala byatasobola, nga nze ngamba wamma kankuyambeko awo, ekigamba bwe kiti ne bwe kiti. So they selected me to be one of the actors, that I become born again, that therefore the man that was traveling to preach the gospel, I would join him and we'll preach together. Njogera ku myaka oba 18. I can't think it's more than 18 years ago, even more. Something like that. Myaka mingi. Myaka 18 gye nali egy'obukulu. Oh, I was about 18 years of age at that time. Kati bwe nagenda nga muyambako. So when I used to go and help the preacher, Dr. Seradda n'abasumba abalala nga balaba engeri gye tuzannyamu awo. They would see how we would act this drama. Lunaku lumu ku Friday. One day on a Friday. Ku Friday. On a Friday. Nanga ngenda kuwaayo eddakiika 5. He told me I would give you 5 minutes. Overnight. In the overnight. Obulira abantu ba Mukama ekigambo. You're going to preach the gospel to the people of God. Naye nga tekinnabaawo. But before that happened, Dr. yampita mu nnyumba ye Bugoloobi. Dr. Seradda invited me to his house in Bugoloobi. Bugoloobi. Yeah. Nali ne mukyala wange Pastor Eva Senyonga ayimirirako obube bwoti. I was with my wife Pastor Eva Senyonga. Oyo myaka 34 nga tuli bafumbo kati. We've been together in holy matrimony for 34 years. N'atubulya ebigambo ebituzzaamu amaanyi. He preached to us and Dokita yaŋŋamba ekigambo. This is what he told me. Sigenda kukyerabira. I'll never forget kuba nali simanyi nakumanya nti Yesu yampita. Because I didn't even know that Jesus had called Nanga me. Mukama yaŋŋambye. He told me Jesus Mukama yaŋŋambye. The Lord has told me. Ogenda kuba mubuulizi wa maanyi nnyo nnyo nnyo. That you're going to be a very much and great powerful preacher. N'ayongerako n'ekirala sijja kyogera kuba kinene nnyo. He added something, I won't say it because it is a big thing. Naye
nenga ono nga mulabanga nga Katonda ku nsi. But I would see this man and I would adore him like as if he's a God on earth. Nga manyi bebasemberera Katonda bebasalawo ebigenda maaso mu ggwanga. I was a young man and I thought these men are the ones who spend time with God and they decide for our nation. Kaakati bwe yangamba ekigambo ekyo When he told me that ku word, myaka egyo at that age, Katonda amanyi nti wendi. that God knows me. Katonda amanyi nti nange nsobola omuweereza. God also knows that I can serve him. Nafiirwa taata wange ku myaka emito. I lost my dad when I was very young, Ku myaka nga 15 16. about 15 or 16 Bwe years. gityo. Kati nga nyina ekintu ekintawaanya. So I had something that was disturbing Nti me, nange nnyinza okufa essaawa yonna. Simanyi lwaki. that it is possible I could also die anytime soon. Kyantawaanyanga nali sinaba kulokoka. It used to disturb me a lot. I hadn't yet Kati become born again. dokita bwe yangamba ekigambo ekyo. So when doctor told me that word, Nenga I said, huh? kitegeeza It means bw'aba Katonda nga manyi nti ngenda kubuulira enjiri ey'amaanyi ennyo bw'etyo that if God knows that I'm going to preach a very powerful ne mu gospel nsi zonna, in different nations of the world, kitegeeza sisobola kufa it kati. means I cannot die now. Sisobola kufa bannange. I can't die now, no. Ekintu ekyo ne kinvaako And that thing left me olw'ebigambo bye yayogera because of the words the apostle spoke to me eby'obulamu bwange. in my life. Okuva olwo, From that time, my faith in God, okukkiriza kwange mu my Katonda trust in his call upon my life era n'obwesigwe bwange mu kuyitibwa kwe ku bulamu bwange was confirmed. kwakakasibwa. Thank you for speaking into my life. Weebalire ddala omutima wa Kristo okwogera eri obulamu bwange. I honor you, Era I nkussaamu ekitiibwa. esteem you, Era nkuyimusiza and I waggulu. hold you in the highest regard. Era nkuyimusiza ddala waggulu nnyo. Thank you Weebalire for ddala being a good father. okubeera kitange omulungi. Kaakati Now, lwe yampa akaseera okubuulira when he gave me a chance and an opportunity to preach, nga ndi run around boy like that, I was a runaround boy, nali mwana muto. erinnya lyange ndowooza lyamubula kubanga era nali bantu bampita kabbira. He didn't have my name, so people even used to call me a thief anyway. So for the first time Era omulundi in my ogwasooka life, mu bulamu bwange, I was introduced to preach the gospel of our holy Jesus as Kabira. bannyaniriza okubuulira enjiri eya Kristo omutukuvu nga naye nze bampita kabbira. Naga waliwo mutabani wange wano, There's my son waliwo here. omuvubuka yazanya kabbira. They introduced me as the thief. Who is he? I couldn't remember. Kabbira, The thief. Kabbira jangu obuulira enjiri wano. The one who acts like a thief. Come and preach the gospel. Kabbira n'ayingira ekituuti And I came as the thief who acts. ne mbuulira enjiri omulundi ogwasooka mu kyaki. And I preached my first message in a church. Nkwadde dakika 5 I've given you only 5 minutes. gwe zaggwako. After those 5 Nanga minutes, yongera he told me, carry on. ne ziggwako endala. Even Nanga after that, yongera. he said, carry on. Mukama yakka mu kifo ekyo I'm telling you, the Lord came down in that place. kubanga nali mpulira nti muzeeyi wange waali emabega awo Because I tugende. knew my father was right behind me. So he confirmed the call, N'akakasiza okuyitibwa ku bulamu bwange. and I'm thankful Era neebaliza ddala that I have known him all these years, nti mmanjidde ddala emyaka gino gyonna. and I'm thankful Era neebaza that God has brought him to this place. nti Mukama amuleese mu kifo kino. And Apostle, I believe the seasons are changing. Mutume nzikiriza ddala nti nno ebiro kati bitandise okukyuka. You're going to bear much more fruit Ogenda kubeera kibala nnyo in these seasons of your life. mu biro bino eby'obulamu bwo. You'll be much more happier. Ogenda kusanyuka nnyo kati. God's going to use you in tremendous ways, Mukama agenda kukozesa mu ngeri ey'enjawulo not nnyo. just for you, Si gwe wekka, but for the nations si ku lulwo wekka naye ku lw'eggwanga and the lyaffe nations around ne us. mu mawanga agatwetoolodde In Jesus' name. mu linnya lya So Yesu. I am honored N'olwekyo mpeeredde to be ekitiibwa part of this vision. okubeera ekitundu When I heard we nawulidde that God has anointed you to raise a stadium in Uganda, nti Mukama akufuseeko amafuta okusitula ekisaawe ky'abalokole mu ggwanga lino, nange ne mpulira nga okwo kwe kukkiriza kweteetaaga mu Uganda. I got excited because that is the faith we need in this That's the nation. kind of faith we need in this country. Okwo kwe kukkiriza kwe twetaaga mu ggwanga lyaffe. And let me tell you something. Kambabuulire ekintu. We are getting close to entering into the last day's harvest. Tutandise okutuuka mu nnaku ez'oluvannyuma okufuna ebibala ebisembayo.
amakungula And amasembayo. these last days of harvest, Era zino ennaku ezisembayo ez'amakungula we are going to start running out of buildings called church, quote unquote. tugenda kubanga ebizimbe tebikyatumala, ebizimbe nga bitono nnyo. Katonda agenda kulokola Uganda nga bw'otalabangako. God is going to save Uganda you have never seen So before. we need places like this. N'olwekyo twetaaga ebifo nga bino. And there could be other stadiums later on. Era weewaawo wayinza okubayo ebisawo ebirala byonna. But this one is the first one. Naye kino kye kigenda okusooka. So we are thankful to Jesus. N'olwekyo twebaza Yesu. The seeds. Kyetaagira ddala ensigo ye esingayo obunene. So, N'olwekyo for the sake of what we also want to accomplish down the road, not this time, olw'okuba nga naffe tulina kye twagala okukola wali mu maaso si mulundi guno gwokka. I and Pastor Eve and Christian Life Church Nze ne mukyala wange ne Christian Life Church yonna to believe God twagala kukkiriza Katonda to support this vision okuwagira okwolesebwa kuno kwe mulina of a man that spoke into my life okw'omusajja yayogerere mu bulamu bwange and shaped my destinies n'akyusa amagenda gange n'agalagirira. as far as ministry dynamics are concerned. Kasita twogera ku bintu eby'obuweereza We will bring 100 million shillings. tugenda kuleeta miliyoni za Uganda 10. Somebody shout hallelujah. kuba engalo za Mukama omwebaze. Mwagala okuba engalo. Do you want to give God a big shout of praise? Mwagala okuba engalo. Do you want to clap your hands?